Ku Spark TV Koli omulabi waffe yonna gy'osinziira era nga bwe twakusuubiza nti ennyanda egenda kubanga ekola bipya byokka. Tuli eno Katwe ku Wisdom Boxing Club nga tuzzeeko wano w'omwami ayitibwa Magezi Wisdom nga ye nannyini club eno. Naye nga bw'olaba tutambula tugenze wano ne ba bombers bombers baba professional tujja kuba twongera okubannyonnyoka ng'era ngenda kubeera nga nkola n'omwami ono gwe mulaba wano ayitibwa amanya go sebo si Geoffrey Walusimbi the Ugandan monster Zala Katwe Kinyolo professional fighter ndi musanyufu nnyo ofuna omukisa guno okulabikirako ku mpewo za Spark TV era nga mutusanze wano mutusanze tuli busy Mariaga chamsana na ate fe chamsana kyaffe tuli wano kuwuga Musisi otulaga nti nno mubadde wano akaseera akawera mwatandika mutya era tunnyonnyole Wisdom Boxing Club ebadde etya ebbanga lino lyonna singa si nteekateeka za muganda waffe Wisdom Poison Magezi tukolera kifo kino ngaffe abaana bakulidde mu mbeera naye emigoteeka embeera ya ghetto okusobola ate okututumula ebitone byaffe era kintu kya makulu nnyo mu bulamu bwaffe okututerawo ekifo nga kino okusobola okuba nti buli alina ekitone bwa musimu notomanya kitone ki Katonda kyakutondera kye kyakwaliza ogenda mu professional boxing njagala obeere ng'ekyo kitaanya bulungi nnyo notakuba amacha yonna gikuwera 2016 nga jjajja nga amaze okufa 2015 nali national champion naleta gold medal ku national novice ezategekebwa omwami Jimugu biserebe yali president wa UBF ndaba wano Muhammad Ali nengere ki Muhammad Ali lwaki tewaliwo Evander Holyfield ya waliwo Tyson waliwo abasajja nga Lennox Lewis lwaki sibe waliwo lwaki Muhammad Ali anti atoyo era nga onagamba nti Muhammad Ali the goat greatest of all times yabadde atu inspiring kubanga tuli baana bato tusuubire ki ddala mu Musisi Walusimbi Subire birungi byerere kuba abagizi bange yonna gye muli ababadde basobolanga okufuna omukisa ne bajja ne basobola okundaba nga nwana kuba sofa na professional fights 8 era abadde bajjanga okundaba mumanyi bwe mbikola ajjanga asubira nti agenda bugumya akatebe tiketi yobo sasudde ya bwerere njagala banguwa banguwa nyonyola ebyambalo byo tetukutegedde zino ze mulaba ze bata gloves no bagita makende gadi esolo kumprotectinga kubosolozanya n'omuntu nga alina obusungu nakudamaginga wansi so mbera protected ng'omujasi kusomozebwa kikwe musanga nga abebikonde gye buvuddeko emabega aba boxer bali tufuna okusomozebwa kw'amaanyi nga buli mwana kale avaayo mu community n'ogamba nti ndi muzanyi wa bikonde ng'ate abantu balina ekifaananyi kirala kibakulabiramu ng'omubbi ng'omuyaaye n'ate kweno generation yange nze navuddeyo ne ngamba nganze Musisi monster kalibere katala okukyusa community yaffe n'okukyusa generation yange okuinspiring abavubuka nti si buli muzanyo wa bikondo enakuyisibwa nga mubbi nga ki era ne bw'otambula kuno kwonna kwonna n'obabuuza oyo omwana ali atya ate omuzadde yaskirizibwa ogamba oyo kabeere ne mutabani wange mu training oba akole ki sente muzijjawa sente zivaawo ezidukanya ekifo kino sente zo ngazo kuba buli ndoozo bira bintu bye twambadde byonna no makende gadi ya mitwalo 15 gloves ya mitwalo 15 byonna ebitungawo biraba no so tufuna okusomoozebwa naye nga muganda affe Poison Wisdom si alina ekingi ekiri awo nakatono kayinaako asobola tuyamba na contributing ate naffe nsobola babwetti n'abantu kinnoomu abatulabeyo kati nga wenfunye omukisa okubeerako ku mpewo za Spark TV era wabasobola obbaayo eyo omuntu nakubira TV naga mwana oyo nkoze nti okukola ki omuntu ukakosa abantu kinnoomu be basobodde okunyamba n'okunyimirizawo ne baganda bange bano bonna asobodde okunsanga ntweninga nagamba monster weetaaga ki nti grave nti ambadde nnamu ekyebiri kakutopingireko nawe boyina yongerako so bwetu ze twebeezaawo njagala onyonyola ekifo kino
tulaba graffiti waliwo bye mwasiigasiiga waneeno nga bwolaba njagala otunyonnyola omulabi wa Spark TV ategeere so banange buli kintu kyemulaba wano sikyakusaaga ndowooza ngenda sookera ku kigambo kiri jango era kibira kyekyaffe kati wano jango suubira okuvaamu ebintu nga nze nti nze ndi monster nina kubeera eno mu jango mbeera eno mu jango mba mu kibira ate RF standing up for respect family so wano mu jango lipanda respect family ndowooza era mugiraba RF yenna omuntu gyali eyo nga gwe tonampa kitiibwa so nze sooka okikuwa nekulaga ekifaananyi ekirungi kati standing up for respect then eno family kyovola tukuŋŋaanidde wamu tuli abantu wamu kuba Waseruganda agali ewamu ge gakola ki ge galuma ennyama kati tujja wano Lew City big ideas nti ekibuga kitono naye ate ebirowoozo bye tulina mu ffe bituyambako okugenda mu maaso byate biki big ideas ekisonga nze omuntu yansiparinga okuyingira ebikondo yali Floyd Mayweather musajja mu America ate newabawo n'omuvuuka omulala bamwita Ryan Garcia era eno mu ghetto osanga tebampita Monster bampita Ryan Garcia era nsaba omukisa kyemmanyi kijja kujja omanyi buli kimu kiva mu kukola tutambule otulagemu engeri gy'okolamu ezowe buli kimu kiva mu kukola era kyemmanyi abasajja ngaabo kuba bali mu weeti yange ndowooza ondaba bali mu weeti yange so yene ensawo yaffe alijjukira no mu jango kiba kiyungu eno bagita punching bag ndowooza ojjula ezitowa kira 5 zowakira anti okusinziira nga nze ndi mutono naye sobola gimuvinga naye osanga omunene nga tasobola kukola ki nga tasobola gimuvinga so wano wetubeera mu kiyungu okusobola abaana abakufaanana kwegamba abavudde mweno boxing club wano mu kiyungu wabeerewo omufumbi omu naye ate boba ogenda okugabula babaki bangi nga wetugambye nti eno famire eyo nga yo omuzadde tasobola bba watima kuzaala mwana omu champion Victor mujje bannange koca abaana mujje manyago manya bampita Musana Victor respect family lipanda nga wano wewaka lipanda kitegeeza ki lipanda kuba kulinnya kigambo kya Luswayiri panda kiba mpanda then respect family just tuliba family ya mpisa nnyo na buli muntu yandyetaza otwegattako tetulina buzibajja ayanirizibwa amanya ge mpitwa Matov Lawrence yange basingowa densingo ko Coach Lawrence ya training boxing ya nzaba training ne musisi ne Victor cha kocha atona ani wano wechi chibuli boxing club Wachibuli boxing club munno nayo mukubotendeka munnange banji ben training chibuli bakemisi atono badi amanya wapita birungi David straight out lipanda mudawa mwena mupanda mudawa tuli mujange era jango nawo kuba bikonde bwekiri kuba bikonde nsimazeemu bbanga ddene bakwana nze ndi musawo vet doctor aba musawo wa bisolo ndi vet doctor era nvaayo ku ssomero nezija nenkola ki nentraininga mukko ne kochi wange Lawrence emisipi mina gye mwangu emisipi eno fight bana gye tubadde tugendako badde ya national title ya musipi kyovolaba namenyesemu ku mutima bannange naye ate kingana kudda mabega kola ku drawing board nze kwetegeka kuba nze ndi mujasi sawa yonna bakubira nti made kiba kyekyo utelevu baboxo balabye social media manager mutendesi waneno onate vet doctor
doctor kwegamba ndowooza omuzadde yonna gy'oli totya vet doctor wajjidde mu ghetto omwana aba ne talanta makyaza abeera asomye tusoma naye nga tulina n'ebitone era nga ebimu ku bitutumbudde mu nsi muno bibadde nga bitone wadde nga n'okusoma kubeerawo so vet doctor wuuno mwali mu ghetto omuzadde totya letanga omwana wo ku Wisdom Boxing Club amanya banonyeko ne ku platforms zaffe social media platforms bayibawe social media platforms ya TikTok onkozesa Ugandan Monster, Facebook nkozesa Musisi Wizi, Instagram Musisi Wizi. Lil City Big Ideas gwe mulamwa era nga yengombo wano ku Wisdom Boxing Club ekatwe amanya Rema Daniels Ntale okutusaako ennyanda ku Spark TV nga bw'olabye tubadde katwe tujja kubanga tukutuukako yonna gy'oli munabyamizannyo n'ebitone byo tube nga ate tubitimba abantu babeere nga bakulaba tova ku Spark TV ennyanda ye deal